Mwanyoko ajja kuzuukira. Bannamasaka bakungadde mu kifo kyabwe ekya Bishop Dungu Memorial ensambi y'okulamaganga enkola yaabwe eya buli luvannyuma lwa ssabbiiti 3 nga ku mulundi guno Parish Kindo be bakulemeddemu okusaba. Yetabiddwa ku bannamasaka bangi nga bakulemeddwa mu mmyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi emmisa ekulemeddwa omusumba Yohana Batista Kagwa ng'asinziddewo n'akuliza abakristu okwagalana okukolera wamu era n'ennyimira olw'etteme lisuse mu ggwanga. Ettemu eryo Mukama Katonda atuyambe likome, liriko abaliriko, liriko abalireeta, naye Mukama atugamba okwagalana. Oba oyagala obulamu n'obwa munno kugira eki lumulekere. Azemu okubagiza bannamasaka olw'okufa kwa Andrew Felix Kaweesi n'akuliza abantu bonna mu ggwanga okulekawo omukulu mu nsi abafudde. Omuntu bw'amala okufa lw'otegeera kyabadde. Olwo namanya Kaweesi kye yali, namunkukumbo w'abantu eyaliyo, amaziga agaali wali, akola obulungi agerasi asiimwa. Bannange nsaba naffe abali wano naffe twesibirire. Ssekandi nga yakulemeddemu bannakindo awaddeyo obukadde 2 okwongera ku nsimbi zewaddeyo okulakulanya ekifo ky'abannamasaka era ng'omugadde bawaddeyo obukadde obusoba 20. Oneebaziza omusumba Kaggwa olw'okwagala bannamasaka n'abakubiriza obutasuulira bitondo gye bava. Ensinkano eno nkulu nnyo kubanga ewa bannamasaka abasomoka Lwera kati nga babeera oba bakolera Kampala omukisa okusinkana n'okumanyagana. Yo mbaka we Kalungu West Joseph Sewungu asibye omusumba n'ekereziya okusabira ekibiina kya DP Lubutabanko bwe kirimu ennaku zino. Atusabire tuveemu abantu aboogera ebintu ku kamera ebirala mu nkiiko birala be bayita abakwakwaya. Ebyo nga biri bityo Kalidinali Emono Wamala asibye abantu bonna Katonda bye yazika obugagga okudduukirira abantu abatalinamu asirize. Yende eyo bali eyo munoonya abanaku n'abaawo badduukirira. Bino byogeddeyo Kabaga kwagabulidde abantu abataliiko mwasirize ku kigo kya Mount Camero e Kansanga. Regina Yiga nga yakulira ekibiina ekigatta Abasamaliya mu Kampala ategeeza nga bagenda okutambuza enkola eno y'okulya obubaga abantu abataliiko mwasirize mu bitundu ebiwerako. Kino kye kimu kijja kukolebwa mu parishes endala ez'enjawulo. Ekimu ku bitukubirizibwa kwe kukola ebikolwa ebyekisa mu budde buno bw'ekisiibo. Ate ababiikira abalabirira amaka g'abaana abasuulibwa nga mabujje n'abatulugunyisa bazadde baabwe agakanko bikiddwe n'omumbala gindi abazira kisa okubadduukirira mu byetaago bongere okugayimirizaawo. Okuva father yakitandikawo lwe yafa twafuna obuzibu, twafuna okusoomoozebwa naddala nga mu by'okusoma, mu by'okubaliisa, mu by'okubajjanjaba. Bino babibuulidde abayimbi ba kwaya Yesu Kabaka abakyalidde abaana ne badduukira n'ebintu omubadde sukaali, omuceere, obuwunga, sabbuuni, butto n'ebirala. Joy Tumwesi ne bayimbi banne n'obasibye alabye Bukedde TV n'abantu buno okulina abakulembeze okuyamba abaana b'ekankobe. Bayina obwetaavu obw'emmere, obw'ebitabo, obwa fees. The condition in which they are living is still deserving.